Omukolo gwa aviator gwaleseewa batikitooka abasajja n'abakazi. Omukolo gwa mina ne aviator gubaleseewa. Bannanga ani ayina kanamba Kadoni Asia Nagudi, ani ayina kanamba ka Nagudi. Omwana oyo mumunoonyeeko, mumusindikireko ku message, mumukubireko, mumucekerechekereko, mulabe oba omwana oyo gyali ali fine. Tuyinza okuba eno mu bikokoko nga tusika ebikoko, tuli mu kuwuta kasupu, tuli mu kugogola mimiro, tunywa bisoda bichipusi bichikeni, tuli mu byana ebiwarabu ebikyotala, tulaba kino tulaba kiri, tuba twaka kino kyakayitawo kirine kijje ebiyina ensusu ziri ez'emisambwa tuli okututunula nga Nagudi yatufuddeko dda. Nze nabagamba muve ku empalana ez'emabega gy'okoma okubeera n'empalana nga toyina nansonga lwaki owalana muganda wange ogenda kulwawo okutuuka gy'olaga. Nze nagivaako empalana, sirigenda kugiddira. Sirigenda kuddira mpalana, nagivaako nenjiviirako ddala. Ate nayiga okuleka abantu abafunye ekibasanyusa basanyukire ddala. Naye omwana Nagudi yatukakasizza, tajja kumufumbirwa, tajja kukkiriza. Oyo aviator wabamina tebagenda kumukkiriza. Ngamuwa satya bali bakyotala, tajja muteekako mpeta, ezo sente aviator taziyinga ziwasa mina. Omuwala tajja fumbayo, era wanaaba agenze agenda kufumbayo lunaku lumu atikka ebintu mmotoka yonna agitwale. Igwe oli eri oli mu kwekandula, oli mu kunyiigira abantu abafunye kye baali bayayanira mu bulamu, bo beeyongera kubeera basanyufu. Igwe mu mpalana yo tofunyeemu. Kati nebuuza imwe abakola abantu ebikyamu muba mugenderera ki? Ng'okimanyi omuntu gwokola ekikyamu yeeyongera kulinnya. Nze nsiiba mbagamba bannange muve ku mpalana. Oli ku muntu omumaliddeko obudde, omuwalana, otaddemu obudde, omuntu oyo Katonda ayongera muyimusa, gwe oyongera kudda wansi. Katonda amuyimusa, igwe odda wansi. Katonda amuyimusa, igwe odda wansi. People are getting successful in life. Igwe toyinaayo kyolowooza okuleka okuyongera okubalinyirira. Ne twebuuza, ogwo we gutaba mutima mulogo teguube mutemu? We gutaba mutima mutemu teguba mutima gw'abasizi? Igwe omuntu awala n'omuntu atakubbiranga yadde akakoko, n'owala n'omuntu atajjanga kuwa mwe n'asoberera ekiyungu okugyayo obusukaali ndiizi waggulu gye mu buvumbika bwengere, omuntu atalibangako kuggi mu nnyumba yammwe. Lwaki oba omutuusa ku ekyo n'omuvulungutanya? Ogwo si gwe mutima omuvundu gwe twogera? Baana bawala, emitima emibi mugiveeko naddala ng'okimanyi nti omuntu gw'owalampa tomusobola. Emitima emibi mugiveeko muyige okwagaliza abantu be mulaba nti nno balina we batuuse, tomanya bw'omwagaliza n'omusabira Katonda ayinza okuwaako ku mikisa gye. Naye Nagudi ekyo kyamulema okutegeera. Nagudi yabeera ku bintu byakuwalana, ku bintu byakussa wansi awo wajja. Nagudi abeera mu bintu bya gutima guvundu, gutima byoguvaamu n'envunyu. Awo wo Nagudi waatuula, kyovula batalina kigere kyaseetula mu maaso. Ebigere eva byo bidda mabega. Ne kitegeeza ki ekyo? Efitina, omulugube, omululu, obutekkusa, ensaalwa zijja kuviirako entondo. Bw'onoova mu ntondo ogenda kugwa ddalu, bw'otaagwa eddalu ogenda kufuuka mukongozi nga gwe oli mukongozi. Bano abatuulako empewo, bano abagaba eddagala, abagabira abantu eddagala, bano abasami abantu ng'abo. Emitima egyo abaana abawala mujejjeemu gw'olina kugamba olaba onaakituuseeko olwo. Nze ffenna tukimanyi muli eyo mwekaza bwekaza, naye Mina kyatuuseeko mwenda kye mwagala. Ate era nga nkimanyi ekibawalana nti Mina atutte omulenzi akyasinga obulungi ku mukutu kwe mwewaanira ku TikTok, ne gubaleetera okweyambula, ne muwemula abantu, ne muvuma abantu, ne mubateeka eri. Ye ajjeeko omusajja omulungi ow'ekirooto kye, omusajja ayinamu ku ssente, eyakola ne restaurant mu ggwanga eritali lirye mu mannya ge. Awo nno bwe tulaga muyige okutwagalizaako. Mutwagalize wamma Mina.
fumba ate bw'otoofumba nza naafumbayo fumbira omusajja ffe weetuli